I do declare Miss Nyiramahoro Afia as duly nominated to contest for woman MP seat. Ekibiina kya NRM olunaku olwaleero ekitandise okusunsulamu eri ababaka abakyala bagenda okwesimba ku kifo ky'omubaka w'Ekisoro Omukyala eyava mu Mulambo w'ensi gye buvuddeko emabega. Olunaku olwaleero bataano bagenze maaso n'okusunsulwa era nga kuno kugenda okuba nga tukufundikira olunaku olwokutaano. Bano be bamu ku 13 abaalaga edda nga bayagala okudda okujja okwesimba ku kifo kino ng'era bino bibadde ku kitebe ekya NRM wano mu Kampala ekya Ddondo. Bw'abadde ayogerako eri abeesimbyewo ssentebe w'akakiiko k'Okulonda Dr. Tangodoyi abajjukizza nga balina okugoberera ebiragiro ng'era kino kyandiviirako n'abamu okubanga ate bawandulwa mu lwokaano ono singa banaasala okwekolera ebyabwe. Few candidates can be disqualified when we have evidence that you are polarizing NRM. And who will disqualify you? The same signature that has nominated you will be the same signature to disqualify you. Mu kwogerako eri bannamawulire Tangodoyi akakasizza ng'ekibiina kya NRM kigenda okuba nga kyeriisa enkuuli okuwangula ebibiina by'obufuzi ebirala byonna ebigenda okugezaako okwagala okukisiga okulya mu kifo kino gye kigenze mu maaso n'okwewaŋŋamya okuva gye buvuddeko emabega. Tanga era ajjukizza abeesimbyewo obutabuzaabuzibwa bannabyabufuzi n'abakulembeze b'amadiini ssaako n'abakulembeze ab'ennono nti bagenda bayamba banoonyeza akalulu n'abakuuti ababe nga beekulira nga bo. We are not electing a pope. We are not even nominating candidates for priests and reverend fathers. Not even for district kadhi or sheikhs. Not for cultural leaders. To the extent that we are not doing that. We are getting a candidate to replace the late Honorable Sarah. Omu ku bavuddeyo okwesimba ku kifo kino yali omubaka w'Essoro Mary Kabajenyi ono avuddeyo n'okunnyonnyola lwaki asaze okuddawo okujja okwesimba mu kifo kino oluvannyuma lw'ekibiina okuva ne kikakasa nga bwe kiwadde omukisa abantu bonna okujja okuvuganya nga ku mulundi guno teri byakuwanda ku ddusu. Kati kano ke kaseera ke twagala kufuna omuntu omulungi, omuntu omukakamu, omuntu alina experience oba amanyi bumanyirivu gwe twagala adde mu bigere bya Saara. Saara yalekako ebintu bingi byaleka, kati twagala omuntu ajja kwongerezaako oba kulaba nga projects oba programs zengera mu maaso. Abeesimbyewo abaana abalala nabo bagenze mu maaso n'okutunnyonnyola lwaki basazeewo okujja okuvuganya ku kifo kino mu kaseera kano. Amalwaliro arya aha musingi so ninyenda tugazimbe oburere n'obwegyese ninyenda tubikwase gye kandi obuhinzi n'obworozi nabyo ninyenda tubikwase gye turebe ngu Kisoro yitu yaza omu maisho. Kandi ba youth ba Uganda nabo biine ebizibu ndikwija nk'omwana omuto w'okuhurira ebizibu by'abaana bato, abakazi, abashaija na district yoona. N'ekyo ekintu reduction of school fees is also needed in schools. Tokwombeka amashomero kyonka okagateekaaho ngo abantu baze omu mashomero baze kwega konka n'ekiki ekiwaakoraho kugira ngo at least wayombekera amashomero. What else is required in those schools? Omuwanguzi agenda kubanga addirira mu bigere by'omugenzi Sarah Mateke eyava mu Mulambo w'ensi eno oluvannyuma lw'okuttibwa ekirwadde eky'omutima. Ku Raso TV, nze Grace Segirinya ne Chamba de Lawrence Omunyo.